kabina twagala okusaasira maama Babi tukusaasira byonna ebyabaddewo n'ebiriwo naye kyemwebazaako maama Babi atugabanyiza ku buvumu newankubadde embeera bwetyo bweri atugabanyizaako ku kyalina munda newankubadde nga kyalibadde tekikkirizikika. Tukweyanza nnyo mami, weebale nnyo, weebalire ddala. Osasudde omutango ku lwa Uganda, maama Uganda. Babi ali mu kifaananyi kya maama Uganda. Ebintu ebiri mu nsi ey'omwoyo bijja kuvayo mu nsi ey'omubiri. Tusobole obbiraba. Okubonaabona kwa maama Babi, okubonaabona kw'abakyala mu ggwanga Uganda kubaddewo ebbanga lya myaka 40 naye nga kwa kimpowooze. Kuba tewabaddeewo abyogerako, tewabaddeewo abiraba, tewabaddeewo abizuukusa, tewabaddeewo abya-identifyinga. Ng'abantu balabanga awali democracy and peace mu ggwanga Uganda and freedom. Kubanga ebyo byonna bya njawulo. Peace, democracy and freedom. Byonna biringa byebimu naye ate bya njawulo. Byonna mu Uganda tetubangako n'eki okuva Museveni lwe yalinnya mu Uganda. So omulembe gwaffe gwe gutandise okujja nyina ekintu kye nayogera edda mwaka gwali gwa 2022 around there. Oba mbadde nkiddiŋŋana ne bagamba omwana bw'agoneramu olukusense kye basooka okukola kwe kumuwa eddagala olukusense lufulume. Kuba olukusense olw'omunda lutta. Naye omwana bw'omuwa olukusense ne lufuluma bwe luba nga lwagona mulufulumya ne luyubula n'olususulu lwonna omuntu n'omusanga nga yenna ali bw'ati azimbye alinga ekibumbe ng'asusumbukako bw'ati. Ne mbagamba Museveni tumuwe eddoozi olukusense lufulume. Ebyo ebintu bibaddewo ebbanga lyonna naye ng'ensi tebimanyi. Kati bizze ku surface. Omulembe gwaffe ebintu bino ebitutuukako, it is a combination of many things. Opposition enkadde eri ne Museveni ne mutabani wa Museveni against us okutukutula. Ebyo ebintu by'omulaba byonna birimu bampuuga. Ebyo ebintu by'omulaba birimu opposition enkadde yonna twagisigudde okugijja ku kikolo baagala kutulaga nti nno tetusobola. Ate tugenda kubalaga nti nno tusobola, ate tusobola nnyo. Ate nnyo. Kasooke nzijawo bino. Nazze ekiro ne mbategeezaako ku bintu kuba tulina intelligence. Tulina intelligence entuufu. Ffe ab'enkyukakyuka. We have invested in intelligence heavily and even more than the government of Uganda. Neewuunyiza nnyo nga mami agambye bwe babadde nga bamukuba bamubuuzizza abaana baliwa. Abaana baliwa. Government namba temanyi baana we bali. Government namba temanyi baana we bali. Nga eyo security alert nagifuna mu mwezi gwa 9. Nabagamba nyina byempisa gwa 9 nengiteeka ku mmeeza. Nengiteeka ku mmeeza. Mwezi gwa 9. Mujjukira olunaku lwe nabagamba nti Balaam ne banne Suubiro gwali mwezi gwa 10 awo. Twaitu gwa 10. Bayogera ku mwana Suubi. Campaign bwe zitandika n'atandika okusiibula ng'abawerekera ku muzeeyi we n'afuluma n'abasiibula. Mujjukira nga nabagamba ekintu ekyo. Government namba temanyi baana ddi na wa we bali. Anyway, kasooke nveeyo eyo.
Nazze nembaleetera secretariat zino zenjagala okuddamu wano kuba nabadde ndi mu audio nsobole okudduka ngende ku bintu bino byonna nga bwenyina okubisomesaako. Naye sooka wandike Isaiah chapter 51 from verse 1 to verse 22. Nzize gamba bannayuganda, Uganda entalo zonna zeebaddemu zeyenyigiddemu ezigikwatako, Uganda tewangulwangako, bannayuganda tebawangulwangako. N'omulembe gwaffe tegunnawangulwa ate tegugenda kuwangulwa. Tetunnawangulwa ate tetugenda kuwangulwa. Tetuli ready kuwangulwa. Gwe wenna awulira ng'ogenda kuwangulwa gwe gw'omanyi. Uganda tewangulwangako lutalo ate era teri ready kuwangulwa. Kubanga generation zonna eziyise emabega waffe zitalina bikozesebwa bye tulina bwe ziba zaawangula ate ffe abalina ebikozesebwa ebisingako tuwangulwa tutya. Muntagingire wano Interreligious Council. Saabagamba nti ba Interreligious Council bapimi. Saabagamba nti baleeta ebintu mu obuntu bw'amaloboozi mu nyumba ya president. Interreligious Council yali enonye eki. Results za Interreligious Council muzirabye. Nedda mutegedde nti abo abasajja bambega. Saabagana dde ogenda okwejjusa mugundi mu Busenge. Saabagamba dda nti muve mu makanisa. Filemoni saabasomedde ekyandikibwa kya Filemoni nkigamba Filemoni nkuwandiikidde nga nkutumira n'abooluganda bonna abooluganda ekkanisa eri mu nnyumba yo. Mutegedde omulimu gwa Interreligious Council. Tetunnawangulwa ate tetugenda kuwangulwa. President abatumidde. President abakoze eki abatumidde. Ate mwali ate ali gumite ate mulwanyi ate alwana. Wulira nkwadde homework genda osome Samwiri ekisooka essula y'okumin'omunaana essula y'okumin'omunaana essula y'okumin'omwenda essula ey'abiri essula ey'abiri-mu-emu essula ey'abiri-mu-ebbiri paka ku ssula ey'asatu. Genda ozisome ezo zonna eziddako olabe Dawudi ne Sawulo. Dawudi yali alabikanga adduka ng'alabikanga eyeekweka naye ate ng'akola emirimu ejjajjako gavumenti. Okimanyi ekyo? Kati eriyo abagamba gundi kati ate nga yeekwesa ate nga adduse. Mu mpuku y'Omwedulaamu yalimu n'abantu bameka abali batya? Gwe genda osome essuula ezo zonna olabe Dawudi nga Sawulo n'abasajja be bamunoonya naye nga beebaka Dawudi n'atambula. Nga beebaka Dawudi n'atambula. Naye bannange Mukama kamala okunywa mukozi mwaŋŋaanya okuseka mwange siddamu basinikirako binnyo byange. Kale mwebale kunfuga. Ekiro nazze nempa security alert ku bantu bano wammanga. Abantu b'e Bukunda, Kyotera, Kaliisizo. Museveni agenda bakuba bbomu. Buli lwe tuva mu kalulu, genda olabe history, buli lwe tuva mu kalulu okutandika mu kalulu ka 96 mu Uganda mubaamu bbomu. Nkikuddemu ekiwulire. Buli lwe tuva mu kalulu mu Uganda mubaamu bbomu. Ez'omulundi guno ziri Bukunda, Kyotera, Kaliisizo. Bwayiise. Kampala ziri Bwayiise, Kawempe, Mpereerwe, Gaza. Amafuta ga Gaza Empereerwe. Bwayiise.
bagenda bakuba bomu. Muwulidde bulungi? Bagenda bakuba bomu. Ani? Museveni ne mutabani we. Embeera eri ewaka etegeeza ki? Ngenda gibabuulira. Ebintu byonna ebiriwo ebyabadde wa His Excellency Kyagulanyi bakoze ebintu ebirala ebitwala amawulire. Balumbye Mama Babi, ne bamutuga, ne bamukunyakunya, ne ba insulti zonna ze bayagadde okukola. Ne bayonoona ennyumba yonna bitwale amawulire ensi twogere ku ebyo. Kiki ekyabadde emabega waakyo? Ddayo mu security alert zonna zenzizembawa ezikwatagana ku spiritual powers eziri wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu. Byonna bye mbadde nga nzijambagamba abasawo bye babadde bababuulira, nze nali sigendangako wa His Excellency Kyagulanyi. Naye byonna ebiri wa His Excellency Kyagulanyi nabitegeera ku Mpoma satellite ng'omusajja abibagamba. Oluzi olukulukuta, amayinja, emiti nekyegitegeeza. Omusajja yagamba Museveni nti ne Kyagulanyi tamanyi lwaki yagula awantu awo. Tamanyi kyamukulembera, namugamba waliwo ekyamukulembera ne kimutwala mu ttaka eryo nti ne Kyagulanyi teyakimanyi. Mbibabuuliridde emyaka egi nga nninga omulalu. Nyina ne byendekayo, bye mbadde nga ndekayo nga ngamba mujja kugamba nti either ndi musawo Muganda, ndi musawo musamize, oba ndi mulalu nga nagudde eddalu ne mbiteeka wali. Ne basala amagezi gonna okulaba nga bagendayo, ne bigaana. Ne mbabuulira ekibira ekiri wa Pulezidenti omusajja kye yabagamba kitegeeza ki. Kati konvoyi yonna yagenzeeyo eggulo. Kwabaddeko abasawo ab'ekinnansi nga bagenze emikolo gyonna gye bagamba Muhoozi okukola yagikoze awo. Byonna nga bwe mbadde mbibagamba, olwo lwe lwabadde olunaku lwabyo okubikola. Naye wulira, ate era egeni byajulidde, tewaliwo kyakoze. Nga batuzza mu birala bino, bamenye ennyumba yonna ne bagikuba mama, ne bamukunyakunya, ne bamutuka, ne bakola batya, ne babba. Babbye buli kintu kyonna, ne batikka n'emmotoka, ne batikka emmotoka zaabwe. Buli alina kye yalabye ekyamusanyusiza yakitutte. Byali bibaddewo mu Uganda ng'abasirikale babba ebintu by'abantu. Abantu battibwanga ku lwa radio cassette ebiseera by'Obote n'Amin. Radio cassette ne bagisanga ewo bakubba essasi ne batwala radio cassette. Awo twali tunyweddeko amazzi, Uganda yali enyweddeko amazzi. Emasa ne Meriba, Exodus chapter 17. Twali tunyweddeko amazzi awo. Bayonoonye bye bayonoonye ne batwala byonna ebyasobodde. Bye badde tebasobola kutwala babyonoonye. Buli omu ekyabadde kimusanyusa yakitutte. Ebyokuzannyisa by'abaana baabitutte, laputopu z'abaana n'ez'abakulu bazitutte. Awo Uganda yali enyweddeko amazzi. Neeyitawo oba neetayitawo. Neera tugenda kuyitawo. Ekyabadde emabega waakyo bagenze n'ebikola byonna bye babadde beetaaga ng'oggyeko ebimenya amayumba. Balamu yabaddeko in person ne Muhoozi n'abasawo. Abo abasajja ba Inter-Religious Council baali bazze kupima era baali batuna bati nga bapima buli kimu nga bakyetegereza. Ne baddayo ne batwala lipooti. Then ne Muhoozi n'ajja ne bakola emikolo gyonna gye baagala. Mbwe ekiri ku Kyagulanyi Ssentamu kimuveeko kidde ku Muhoozi.
Sawulo ng'obuyinza bumugendako nga nakugamba abeera mu ntebe awulira ng'obuyinza bugenda era buwulira nga bugenze. Banoonyezza obuyinza buli wamu mu seefu, buli wantu banoonya obuyinza we buli era bavuddeyo nga tebabututte era nga tebabufunye. Sawulo yanoonya obuyinza n'agenda ku kusamira ew'omusawo n'avaayo ng'obuyinza tabulina. Balamu ye yakulidde ekikwekweto ky'okkuba Babi. Balamu ye yakulidde ekikwekweto ky'okugenda okukola byonna bye baakoze awo ewa pulezidenti. Ebisigadde we are yet to find out kiki kye baataddeyo, biki ebirala ebyasuseeko awo. Ogwo gwe mulimu gw'abasumba bammwe. Bannayuganda twabagamba muve mu makanisa, muve mu makereziya, muve mu makanisa, muve mu makyaki ne mugaana. Omulembe gwaffe gubonaabona lwa kintu eki. Ffe tubadde kapito yaabwe, ffe kyankya kyabwe, ffe kyamisana, ffe kyaggulu okuva lwe twavaawo. Kati batulya ku mpaka, baagala kutulya ku mpaka kubanga luli twali weetuli nga ffe be balya naye nga tetumanyi. Kati tuviirewo ddala emmeeza eyiike, tuviirewo ddala dayiningi yaabwe egwe. Kyekyo ekibatawaanya bonna combined. Opposition enkadde. Lwaki gavumenti enyiiga kati nga Bampuuga bamaze ovaawo? Lwaki gavumenti Bampuuga baagala kutulaga nti be babadde bakutte ekintu balukwago, Bassegona, Bassemujuŋŋanda baagala kutulaga nti ze zibadde pillars za democracy mu Uganda. Be babadde pillars za peace, democracy and freedom. Kati baagala kutugamba nti bino bitutuuseeko kuba bo tebaliiwo. Okitegedde? Kati nsaasidde abantu abakulu bannayuganda abakola ne gavumenti ya Museveni, mugenda kukiwulira. Baliyo balina ennaku, balaba ebitukolebwako nga tebasobola kubyogerako. Tebasobola kubyogerako. Bibaluma. Omulembe gwaffe bagenda gusoma. Omulembe gwaffe bagenda gusomako. Wulira. Oluvannyuma lw'okuwulira bye bawulira byonna ensi, nkugambye Uganda yakubwamu layini. Waliwo abali abanyigirizibwa be bali ne Nuupu. Abalala bonna abasigadde bali ne Museveni. Oba munnaddiini, oba munnabyabufuzi. Obusungu bwonna obalaba bagamba nze nakkiriza. Musisi yampangudde naye nakkiriza. Anti omanyi baayagala okulaga nti Besigye alemeddwa bo be basobola. Kale babisse balina akasajja ku mutima. Bamubuuzizza wakirabye nga kijja wabadde osuubira okujja. Ekyamazima saakisuubira. Owulira kye twabakoze abo abasajja Bampuuga be bagamba oli bali ne bali bagamba tubakakase tubalage nti tebasobola. Basajja mmwe tugenda balaga nti tusobola okusinga ne bwe mukirowooza. N'olwaleero ndeese way forward from himself. Basala amagezi gonna okulaba nga baziba nga baggalawo ebitebe bya Nuupu byonna. Ebitebe bya Nuupu byonna bigenda kusalwako. Eky'Embalala, ekya Kampala, eky'Iganga ne Bugundi Bubuusi bwonna posts obutonotono bwonna bugenda kuwambibwa buyibweko amagye ne poliisi. Tewali kuddamu kukola activity yonna eya Nuupu mu kitundu kyonna. Ebitebe bagenda bisalako. Why?
banoonya obuyinza tebabulaba. Tozanyisanga Bayibuli gwe, tozanyisanga Katonda. Katonda agenda kutulaga ebintu bye tutalabangako bye tulinyumiza abaana baffe. Omwana atunula akaaba agamba bataata mwali basajja, jjajja mwali basajja. Wulira, bagenda kuggalawo ebitebe bya Nuupu byonna, bafuba okulaba nga basiiga ettoomi nga basiiga mbu bayeekera n'ebirala n'ebirala. Kubanga balowooza bwe banaaziba ebitebe bajja kuba bavubirizzaako. Abasajja bagamba Museveni nti ekisanja kyo kiweddekera kyaggwako, waayo obuyinza. Museveni yajja na musaayi, ebwo bwe bubonero obwaliwo nga Museveni ajja bwe bwamuleeta. Waayo obuyinza nga tebinnaba kukomawo n'agaana. Gwe musaayi guno wiika. Alwana kukiteeka ku mutabani bw'ate nga tekimuliiko. Kitaawe yajja na musaayi, reepu, temu. Kubba, kuwamba, kubuzaawo, kutemula. Museveni n'akona ku dead end. Kati kafula kasaako kakyusa buyinza kudda walala. Museveni mugenda kuvaako. Era njagala okuyita wano okwebaza Muhoozi otuyambyeko okusuula gavumenti ya kitaawo. Abaludde abazze nga mugoberera obanga musoma ebintu obanga mugoberera ababaddewo ku myaka egiwera ngaffe, genda olabe omwana gwe bayita Al-Islam Gaddafi. Yayambako okusuula gavumenti ya kitaawe mu arrogance bwetyo. Al-Islam Gaddafi ye yayamba Libya, ye yayamba kitaawe okusuula gavumenti ya kitaawe. Genda osome ku mwana gwe bayita Hud Hussein eyali akulira Republican Guard eya Iraq. Hud Hussein Saddam Junior eyali akulira eggye lya SFC lye bayita Republican Guard. Ye yavaako ebintu byonna ebyasuula gavumenti ya Iraq ya Saddam Hussein. Mu bintu byebimu nga bw'obiraba Muhoozi bw'abikola. Wulira, kino kigenda kunga ntuuse wali. Kati bannayuganda muwulire. Temulowooza nti struggle yawedde oba struggle yayimiridde oba struggle yawedde. Struggle ekyatambulira ddala. Gwe bw'oba olowooza nti struggle yawedde, tunuulira omulabe waffe. Ekyo nkibagamba nnyo. Tunuulira omulabe waffe olabe oba struggle yawedde. Naye katuwulira. Bayibuli egamba Yesu yali ku musaalaba n'agamba ng'abakyala bakaaba n'abantu abaliwo nga bakaaba, ye bannayo omwana w'abandi. Yesu n'abagamba temukabira nze mwekabire mwekka. Era n'ayogera n'agamba bw'ati, bwe kiba kisobola okukolebwa ku muti omubisi, nze omuti omubisi, naye ate mmwe emiti emikalu, oba kisobola okukolebwa ku His Excellency Kyagulanyi, kisobola okukolebwa ku Maama Babi, naye ate gwe ne mukyalawo. Abasajja batandise okutambula ekiro nga baleepinga bakazi. Bajja mu nju ng'oli yayagala dda mukazi wo oba bawalabo, ne bajja mu linnya ly'okupatrollinga, ne bayingira banne ne bamukuumako ebweru. N'aleepinga mukazi wo oba omwana wo nga wooli, ne batambula ne bagenda.
bino byaliwo ku Obote byaliwo ku Amini. Olaba basobola okukola bye bakoze kati naye ate senga tukkakkana nekyeyongerayo. Are you safe? Kati wulira tewali kye tusigazza okujjako okulwana. Teri kudda mabega. His Excellency yatugambye mu video emu era atugambye mutegeke ebikola byonna esawa structures mwenna His Excellency Kyagulanyi ajja kupiga musumali kupiga magoti naye ajja tudde mu defense. Mujjukira waliwe tubadde mu kalulu flaga tegeka flaga yo bwotambula nayo wobeera nayo. Olumu ku nnaku zonna mu ggwanga Uganda eziri mu maaso President Kyagulanyi ajja. Sina bwe ngenda kukyogera byendeseeyo. Mujjukira okulonda kwa 2021 bwe kwaggwa President yajja n'ayita mu kibuga ne mu mulyamu olukwe. Ne mu mulyamu olukwe nkiyita awo. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ajja ate tebamutujjaako ku luno. His Excellency Kyagulanyi Ssentamu ajja bwe mu mulyamu olukwe. Bwe tumulyamu olukwe. I repeat, Uganda mwenna amatuga babeere ku ttaka. Olunaku lw'okusituka okucrossinga over simanyi Isirayiri yakikola etya okubanga tewali mu Isirayiri yasigala Misiri. Bayibuli egamba tewali n'ogu yasigalayo. Oba balina app ki oba balina instinct ki ne bakifeelinga with their skins, with their bodies, I don't know. Naye feel it. If it is an app, download it. Bwe ziba feelers nga zizibukule. Buyinza okuba leero, buyinza okuba enkya. Teba feeling us safe nga tebamanyi waali. Kati muwulire kino. His Excellency Kyagulanyi ajja. Get ready. Abavubuka mwenna b'omulembe gwaffe guno abawala n'abalenzi. Bamaama ne bataata bajjajjaffe abaana abato n'abantu abakulu. Get ready. The time is now. Mugule emmere ewaka. Mulekere abaana emmere abato. Mugule emmere ey'empeke. Mugule emmere mugiteeke ewaka. They will kill him. He's ready for that. Ate kakati asigaza ki? Talina kyasigaza. Obulamu buli mu kwonooneka, future ye eri mu kwonooneka, obulamu buli mu kwonooneka. Talina kyasigaza. Talina kyasigaza. Ate defeat bwe bamu defeatinga baba ba defeatinze nze, baba ba defeatinze gwe, baba ba defeatinze Uganda, baba ba defeatinze ba descendants. Ba ancestors bo bakola ebyabwe. Ba ancestors be bajjajjaffe abali emabega be tutalabako. Ba descendant be baana be tutannaba kuzaala abali mu maaso abazzukulu b'abazzukulu. Bwe ba defeatinga Kyagulanyi Ssentamu, baba ba defeating our generation, because he is the symbol of our generation and he is the future of Uganda. Ba descendants baffe bonna badeterminingibwa ye.
His Excellency bwe ya launching ekifaananyi ekya campaign ffenna twakidownloadinga ne tukiteekayo nga profile picture. Bwe yaleeta fulaga ffenna ne tugenda ku fulaga. Baatugambye omuntu yenna agamba nti nno Kyagulanyi is my leader, is my president, is my leader, bagenda muggulako ogw'obuyeekera. Aba graphics mutu designingireyo gundi eyo Kyagulanyi is my leader. Ebere profile picture wonna ne ku Facebook, ku YouTube platforms zonna, profile pictures za WhatsApp, YouTube, gundi, Twitter, everywhere. Kyagulanyi is my leader. Kati ffenna tubeere bayeekera. Ebibaluma bagambye Kyagulanyi ayinza atya okubeera mu hiding n'awa orders nti mulonde ne bagenda ne balonda. Ebintu ebibaluma biyitirivu nnyo. Bawulira ayinza atya okuba nate n'alagira. Wulira ekyanyiza Sawulo, abakyala bajja ku kkubo nga baserebulatinga. Bw'osoma okuva ku ssuula ey'ekkumi eya Samwiri ekisooka essuula ey'ekkumi, Sawulo ng'amaze okufukibwako amafuta yatandikirawo awo okulwana entalo. N'akuba Nakasi n'agenda Simanyi n'akuba baani awo, n'akuba bano n'akuba bano. Tutuuka mu ssuula ey'e17 awo wonna waliwo entalo awo, n'ajja ng'azirwana biki, agenze akubye Abameriki, agenze kabaka waabwe amuwambye amuleese bizze bi. Tutuuka mu ssuula ey'e17 Dawudi n'ajja n'akuba omusajja ogwo ejjinjeeri, n'aggyeyo omutwe gwe n'ajja nagwo n'ekiso kya Goliyasi. N'afubutuka mu kiwonvu ng'atambula bw'ati alinnya olusozi bw'ati alinnya bw'ati ajja waggulu eno Isirayiri gye yali, ng'omukono ogumu akutte omutwe gwa Goliyasi, ng'omukono omulala akutte ekitala. Endulu ne zitta abantu. Al Jazeera CNN, hey, weswe Daudi, weswe Orain. Weswe Daudi, so David, weswe David. Muganda wange. Amawulire ne gatambula wonna. Abantu ne beeyiwa ku kkubo. Ne batandika okuserebulatinga kuba olutalo olwo lwali lubatuddemu. Abakyala immediately ne bayiiya oluyimba. Nti oluyimba luno lwali lugamba bwe luti nti Sawulo asse ebikumi bye, asse enkumi ze, naye ate Dawudi asse obukumi. Olwo oluyimba lwokka lwazaala ebizibu ng'abakyala bali wali akadodi ow'ebijambi yagenda ekibaasi kyagolola ow'ekibaasi kyagolola ambulera he ambulera he onolonda tunalonda ambulera he tunalondo w'ekisipi kyagolola. Ekyo kyanyiiza Sawulo, ekyo kyanyiiza Sawulo. Ow'omuti agenda, ow'omuti agolola, ow'akasiimo kagolola. Opposition enkadde bannaye baŋŋaanyo sekera. Kale nno okubwerinda si buti, ssaawa yonna omukulu alangiridde ekiddako. Abagambye essaawa yonna alabikako, ate ku luno akomawo nga mulalamu. Talina kyasigazza, kubanga mukimanyi bulungi nti okuva yayingira ebyobufuzi emirimu gye bagimulemesa takyakola. Kitegeeza takyalina wajja ssente, so nga ate yeeyama okulwanirira Uganda n'akkiriza ebinajja byonna nti oba kufiirwa buli kyalina eky'obugagga kyabifiirwe. Mwalabye baamutuuse n'okumubba eby'omu nnyumba, ebintu ebikalu. Kitegeeza nti bano abasajja bo bamaliridde kwagala kumukomya. Naye abagambye nti nga bwe yalayira olubereberye ng'ajjambya obufuzi, yabasuubiza nti yagenda obbiyingira ng'amanyi ki ekirimu ki ekinaamutuukako. N'asayininga kyonna ekinajja kijje. Eno y'essaawa okubeera nti buli munnayuganda owadde oweddemu essuubi akalulu mulaba nti tekakyalina makulu gye tuli, tukikkirizza. Kaakati akugamba nti naye akkiriza tekakyalina makulu.
akkiriza obulamu bwe bwonoonese takyalina bizinensi n'emu gy'akola mu ggwanga lino nti emuyingiriza akasente. Batuuse ne ku bintu ebikalu babitumbye babitutte ennyumba ye bagimenyeemenye yonna kati yakuddamu kuddaabiriza. Asigazza ekkubo limu lyokka nti bwe kuba nga kufa mweteefuteefu okufa ebijja bya bajjajjawe weebiri tunaamuganzika. Okukkiriza ekyo nga ffe tumuvuddemu ne tumulyamu olukwe. So ng'ate agamba nti singa tuyimirira naye akimanyi bulungi nti agenda kuwangula, damage ezimukoleddwako zonna ffe tulina ozizzaawo ng'amaze okutuula mu ntebe y'obwa pulezidenti, kubanga akimanyi nti agali awamu ge galuma ennyama. Bw'asituka naffe ne tumwegattako tuba tusobola okukwata obuyinza bwe tuyaayaanidde emyaka gyonna. So ng'ate bw'asituka ffe ne tusigala nga tutudde tuba tumuliddemu olukwe nga takyalina kiddako okuggyako abasajja okumunyiga. Kale akugambye nti weetegeke, takuwadde lunaku, naye kiteeke mu nkola obeere ng'omanyi nti we kikusanga wonna w'owulirira nti kakubye, situkirawo, tulina kye tulina okuzzaako so si kutuula butuuzi tulowooze nti byawedde. Tetusobola kukkiriza buwanguzi bwaffe kutwalibwa butyo butyo. Tulina okukola ekisoboka okulaba nti tununula eggwanga lyaffe ffe ffennyini, kubanga ffe twalonda akalulu kaffe ke kabbibwa. Kale ne ku mulundi guno ababadde bamanyi nti nno eby'okkabanja byaggwa, tutandika butandisi ate tugenda kukabanja.